discrepancy in homicide cases is the lack of punitive sentences from courts of law. When sentences are light, there is an incentive to commit crime. My Lord, I'm instructed by the DPP to inform court that the only way we can achieve the vision of our calling as per our mandate under Article 120 that is to achieve a crime-free Uganda. My Lord, only deterrent sentences can help us achieve this vision on behalf of society. My Lord, when crime is not punished, people feel it is safe to do wrong. My Lord, those are not my words. That is what the Bible says in Ecclesiastes 8:11. And I want to end with the remarks of His Lordship, Ecclesiastes 8:11. It says, when a crime is not punished, people feel it is safe to do wrong. My Lord, I want to end with the observations that were made by His Lordship, Justice Mike Chivita, he made these remarks while sentencing Ewan Katoka Jubi on the 26th of July 2012. My Lord, Katoka Jubi was criminal session case number 28 of 2012. Case number? Criminal session case number 28 of 2012. When he was passing a sentence for life, His Lordship says, and I quote, "I want the children of Uganda to go to bed tonight happy in the knowledge that one of their major tormentors is safely locked up."
My Lord, in Katoka Jubi, the court sentenced him to life imprisonment for killing one baby. The convict before you killed not one, my Lord, but 4 babies. We believe that if this court is pleased to issue the highest sentence, our beloved children of this nation will be safer, because their tormentor would have been permanently eliminated from circulation. Sentence of death. At least be pleased to pass a sentence of life imprisonment so that the convict, my Lord, stays behind the bars all his natural life. It is only then that our society will be safer without him. My Lord, these submissions that we have made has summed up, and my Lord, I will stand to be guided. We, through our division probation officer, he conducted and authored victim impact statements and community impact statements which, my Lord, in the interest of time and for the information of court, we have considered and summarized their opinions, and they are well reflected in the submissions that we have just made now. So, my Lord, we so pray, and we thank you for the opportunity to submit, my Lord. Titukkiriza nti ekimu ku kiyongeza emisango nga gino egy'obutemu kwe kuba nti ebibonerezo ebiweebwa bitono okuva eri mu kkooti, ng'era ebibonerezo bwe biba nga biweereddwa nga bitono kyongera abantu okuzza emisango, ng'era okuva eri omuwaabi wa gavumenti antumye nkutegeeze nti engeri yokka gye tusobola okutuuka ku kiruubirirwa kyaffe ekituweebwa ssemateeka
kawaira ka 20 okubanga eggwanga lyaffe tulimalamu obumenyi bw'amateeka kwe kubanga ebibonerezo ebigwaniddwe biweebwa era nga kino tusobola okukituukako nga tuyamba abantu ba bulijjo ng'era omusango ekibonerezo bwe kiba kiweereddwa ekigwanidde abantu baba balaba nga tekibagaana kukola bukyamu okusinziira era nga mu kitabo kya bayibuli eky'omubuulizi kigamba nti ekikolwa ekibi bwe kiba tekibonerezeddwa abantu balowooza nti si kibi era twongera okwesigama ku nsala eyaweebwa omulamuzi ow'ekitiibwa Kibita eyasala omusango gwa Katoka Jubi ogwasala nga 26 mwezi ogw'omusanvu mwaka 2012 era nga bwe yali awa ekibonerezo ekyokusiba obulamu bwonna yategeeza nti mu bukomera njagala abaana ba Uganda bonna bagende olwaleero beebaka ekiro kya leero nga basanyufu nga bakimanyi nti omu ku abadde abatuntuza takyaliwo asibiddwa era nga yaweebwa ekibonerezo yasalibwa ekibonerezo ekyokusibwa obulamu bwe bwonna ng'era kyamuweebwa olw'okuba nti yali asse ebbujje lya mwana omu naye ate mu musango guno ono asingisiddwa omusango yamalawo obulamu bwa mabujje 4 era tukkiriza nti kkooti eno singa yebekkiriza ewa ekibonerezo ekisingirayo ddala obunene okusobola okutaasa abaana b'eggwanga lyaffe lino babe nga babeera basanyufu nga bamanyidde ddala nti omuntu abadde abatuntuza aggiddwawo era kkooti eno bw'eba tekkiriza kubanga ewa ekibonerezo ekyo ekisembayo ekyokufa tusaba waakiri emusibe mayisa oba obulamu bwe obusigadde ku nsi bwonna basobole okuba nti ono asingisiddwa omusango abeera mabega we yamutayimba obulamu bwe bwonna era abantu basobole okuba nga tebamwekengera nga asibiddwa aggiddwa mu bantu era twafunye n'obubaka okuva wa probation officer eyatambudde n'afuna statement okuva mu bantu b'ekitundu kino n'abo abaakosebwa era nga tubiwumbye byonna n'embiteeka mu byentegeezezza kkooti. No, my lord, just to correct the slip of the tongue. My colleague tells me I submitted life imprisonment, but I meant life in prison. Imprisonment for life. Imprisonment for life. So it's, yeah, most of that. Thank you so much, Mr.